Set everybody, Lord Mayanja 2021. Wafedala Mr. Solutions. Tutandikiddewa. Meya twaga otusooka tuwulire. Tutegeddeko nti ogenda kugula office ku lunaku lw'Emmande. Buli kya byonna nsoose okwanirizamu abafunyeeko ag'omunkubo. Amazima tuvuga nti tuli ku office yaffe wano ku Balintuma Road. Secretariat yaffe bwe tugenda okusinziira campaign yaffe ya Mayanja 2021 mission. Ate si Mayanja yekabula ku mission yaffe y'okununula eggwanga laffe oddiza mu bantu. So office eno egguddwawo ekisingira ddala obukuluzi kyensobola okusimbako essira njagala office eno ebe ng'etwala ebiteeso by'abantu. Abantu bangi bakola office zitambuza emirimu gyabwe egyabwe nga si kinnoomu naye eno office njagala ebe nga efuna ebirowoozo n'enteesa y'abantu. Era tugenda kuteekawo secretary ab'enjawulo, tugenda kuteekawo office yange eddirisa lino erisembayo mwengenda okuba nga nsisinkana abantu ab'enjawulo bannaddiini bannabyabufuzi nga tuli mu nteesaganya okulaba nti tutuuka ku mission yaffe nti tutula oluta ku nfeete. So mwena bakwano banjja bbaaniriza Mande nejja lwenteeseteese okulabika nti tugigula mu butongole. Wagenda kwera bannabyabufuzi bangi, wagenda kwera bannaddiini bangi, wagenda kwera abantu bangi bakwano bange babirivinga mu kirooto ky'okununula eggwanga. Kamire ebigambibwa nti olinga yeewogoma okuyimba odda mu politics. Mwama ky'okuyimba omanyi nti ndi musajja muyimbi wano mu East Africa buli gye ndaga bamanyi. Abantu bandabye ngendeko nga n'abantu ne bakaaba amaziga nengende e Bulaaya abazungu ne banninda kati seewogoma kuyimba wabula nkola buvunaanyizibwa bwange bw'emyaka gye gino. Omuntu wamala okusajja kula akola ebikisajja kikulu okuyimba tuyimbira nkyasa okuyimba kuba ekyo okuyimba newo nga nti neoyimba ntandikirawo Jabala njabala nyabula Chameleon bauma sabula they don't know about the foundation. Okuyimba nze kubanga kuyisa mukka mu kisero. Okuyimba tujja kuyimba mu budde n'essaawa zekisinga obukulu kununula ggwanga laffe. Waliwo ekirala kyenali kyesogeddeeko. Meya kubya muno Kampala Musado ogera Mityana. Ebyo ebintu omanye erinnya libeera ly'amaanyi bigambo bitangana bingi kati ebyo era ne bwotutula music badi boogera Kamere n'agenda mu nnyanja Kamere n'akola atya buzito bwalinnya buleeta ebigambo ebyo. Nze sivanga ku kirooto kya Kampala era ngenda okujja okwesimba ku Kampala. Nali manyi nti Mityana gyali, nali manyi nti Kawempe gyali n'ebifo ebirala byensobola okwesimbamu naye nze neezikiriza egamba nti enkulaakulana y'eggwanga lyonna etandikira mu kibuga kya wakati mu capital city. So siri mu kinyumu nti ngezaako okuba mukulembeze nti obukulembeze butwale fwafa yonna gye njagala. Obukulembeze nja butandike mu Kampala tulongose Kampala aterere development esaasane mu ggwanga lyonna. Yenna alina kugamba mu bantu te Mityana sibalina agenzewa oyo aliko ekikyamu ku mutwe. Kulansonga ebipande mu kibuga mubiraba bigamba Lord Mayanja, Lord Joseph Mayanja, Lord Mayor 2021. Bakwano bange mwenna abandaba essaawa benjogera nabo njamba kakase nti tukyali ku kibuga Kampala. Oba kiba kikole ki? Kibe. Nawuliddeko ag'omunkubo agaŋŋamba nti nga baŋŋamba nti Latifu bamukomezaawo ate mu Kampala. Mukama wange abakulembeze abo betwagala okujja mu buyinza kubanga tebalina kibaweereza bantu. Emyaka 2 abasajja bwe bamaze e Kawempe batulage ku nkyukakyuka gye bateese e Kawempe kati bannajja mu kibuga. Feeri nyingi bafeerinze eri ate gye bagala okuleeta mu kibuga. Neze sijja kuteekawo mbeera nze nnwanirira nkulaakulana ya kibuga na mazima na bwenkanya mu ggwanga. So bakwano bavuka bannange mwena abakkiriza mu nkyukakyuka n'obukulembeze obugenda okugasa gwe nga Munnayuganda munansi bugase n'omwana wo n'omuzzukulu essaawa yeeno. Bw'owega kukkiriza mu mpologoma enkadde ezinywera ku luzzi ekyo gye kikola ku lulo, do it at own risk ng'omuzungu bwakola ki bwagamba. Naye nze wendi ndi musajja w'amaanyi ndi musajja muweereza ate njala kusakira ekibuga kyange. Ebisinga obukulu njala kusaka njala tube nga tusobola okugenda e China tulabe bameeya b'Eshengeni tushenze nti babuuze owaayi mukitambuza mutya mutudduukiridde mutya tugende Amsterdam tubabuuze owaayi njaba example ebibuga bya Amsterdam byazimba mu ntobazi mu mazzi naye amazzi baagavumula. Njaba nga nkolagana n'amawanga amalala okusakira Uganda yaffe eno ne Kampala ng'ekibuga. Ofuna bulungi so bakwano bange mba invitinga mwenna omulanga muguulidde mbasaba bwe tulaba tugula ofisi yaffe mujje n'ebibuuzo byammwe n'ebirowoozo byammwe n'enteesa yammwe. Tosobola kukulakulanya nsi nga tutambudde n'abantu. Tosobola kuba ng'oli Kampala City mu Central gw'olengera ekifo e Rubaga gw'olengera ekifo e Kawempe gw'olengera ekifo e Nakawa gw'olengera ekifo e Makire bakutonda ntonda kyeyo. Njagala tuteekawo obukulembeze bwa Lord Mayor mupya awuliriza abantu ku nsonga ebizibu abantu mwe mubimanyi naffe tubimanyi naye njagala tumanyi Kawempe ki ekimusumbuwa. Ekyo kijanjabwe kikolebweko mu budde ddala si byakusuubiza. Tumanyi nti Nakawa kuba ekisumbuwa for example Makire si ekiri e Rubaga ebimu bifaanagana n'ebisinga byawukana. So bakwano bange twagala
tetulonda Lord Mayor Mayanja agenda abeere mu bitiibwa mbu akuba amasuuti akuyiteko mu SC. Tulonda omukulembeze afaananangamu omuntu agenda okuwuliriza abantu akola abantu kibayo ekibanga. Nga gera bagamba nti tuteeseteese mande ngasamujje ajja kujja tuli ku sayidi erwanirya abantu sayidi talina kimugaana kujja wano so naye agala okwogerako badde ensamba yatujja batuusako obubaka mujja kwangafuna eba bw'owulira omulere ogwo ng'otegera nti omukulu gw'oyagala akola ki wali. Akisiba na petu.